السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتينا قانون واجب الله سبحانه وتعالى yatutonda n'atuteeka ku nsi n'atugerera ekiseera ekyokuwangaala buli omu nga kyanjawulo ku munne. Tumwebaza byatugabirira mu byengero ebyenjawulo byetasobola kumenya ne tumalayo. Atuwadde bye tumusabye n'atuwa bye tutamusabye, atwagalamu kumwebaza. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi ow'enkomerero, teri nabbi agenda kujja luvannyuma lwe. Yatuleetera eddiini y'Obusiraamu nga ly'ekkubo lye tulina okuyitamu okutuuka ewa Allah ng'atusiimye. Nsaba Allah amusaasire, amusiime ne basahaba be n'abamugoberera ila qiyaami ssaa. Omwaka ogwokutaano nga tukyali ku lutalo lw'e Khandaq, twalaba embeera bwe yali mu Basiraamu, yali yakanyigo, yali yawunkenge. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ategeera nti Abayudaaya ba Banu Qurayza bamufuddemu, endagaano bagimenye, basazeewo okukolagana n'omulabe bamukube, twagamba yasindika eggye ly'abantu 5 nga likuliddwa Zaid bin Haritha liddeyo e Madiina likuume Madiina, ensalosalo z'Abayudaaya abo n'okukuuma abaana n'abakyala. Mu bunkenke obwo twalaba nti yatuma sahabi gwe bayita Hudhaifa ibn al-Yamani agende mu nkambi z'Abarabe alabe oba alina amawulire gamugirayo, era alina edduwa gye yamusomera eyamugumya, Allahumma hfadhuhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min tahtihi wa min fawqihi. Eyo yedduwa gye yamusomera, era Hudhaifa agamba nabbi bwe yansomera edduwa eyo naguma n'obunnyogovu nga sikyabuulira ne ngenda mu nkambi z'Abarabe. Twalabawo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuukako ne ku ddaala ery'okwagala okuyingira peace talks n'eggye ly'abalumbaganyi. Bwe yalabanga abasajja balemeddeko, ebbanga ligenderera, nabo bennyini Abasiraamu wadde bali mu Madiina, embeera si nnungi, ebyokulya bigenda bibakeewako, yafuna ekirowoozo ayogere n'Abaghatafan. Twagamba eggye liri lyalimu ebibinja bya njawulo, naye ekibinja kyakisinga obunene baali Baghatafan, abawalabu b'Abaghatafan. Asindikayo ababaka, yayagala asindika ababaka mu basajja abo abawa eddiiru, nga n'eddiiru gye yali alina Nabbi sallallahu alaihi wasallam, abasajja bakkirize baddeyo, nabbi ajja bawa 1/3 ku binaaba bivuddenga mu nnimiro z'e Madiina. Bwe mukkiriza okuddayo Abaghatafan, kubanga be baali abangi, baali 6, tujja bawa 1/3 mu bye tunajjanga e Madiina. Kyekyali ekirowoozo kye, naye nga tannakiyisa yayita basaadi ababiri be twalaba luli, Saad bin Muadh ne Saad bin Ubaada, kubanga be baali abakulu b'aba Ansar. Omu yali akulira ba Khazraj, omulala ng'akulira ba Aus. Abayita abawe proposal ye, abeebuuzeeko, abagamba mulaba mutya, nina ekirowoozo, mbadde nyagala abasajja bano tukole nabo entegeeragana, tubawe ku by'obugagga byaffe bye tunaakungulanga, baddeyo batuviire, embeera ekalubye. Basaadi bamubuuza, ya Rasulallah, ekyo kirowoozo kyo nga ggwe oba bubaka bwe bukuseeko Allah akugambye okole bw'otyo? Nabbi abagamba, buba kuba bubaka Saadi bayise kubeebuuzaako, naye ekirowoozo kyange nga nze nga ndaba embeera ekalubye. Basaadi bamugamba, ya Rasulallah, kubanga Abaghatafan abo be baali babeera okumpi n'aba Khazraj mu bitundu bye bawangaaliramu. Bamugamba, ya Rasulallah, ffe n'abasajja abo tubadde mu jahiliya, Katonda tuleetera Busiraamu nga tukolagana, naye kasita watuleetera Obusiraamu ffe ne tubuyingira bo ne bagaana, tetukyalina nkolagana wakati waffe nabo, era tetusobola wadde n'omulundi n'ogumu okukwata ku by'obugagga bwaffe tubawe. Tujja bawa kitala, amakulu tuli beetegefu okulwana nabo. Ekiteeso kyo, ya Rasulallah, ffe tetukiwagidde, okubanga kubadde kuteesaako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'awulira ekiteeso ky'Abasaad nga bo tebali redde,
kuwaayo bya bugagga bya Madiina mu bantu bano. Yagamba kale katugende n'ekyammwe tujja kulwana. Nga bakyali awo Nabbi sallallahu alaihi wasallam alemedde ku kyokulwana ne basahaba, Allah yaleeta ensonga mu lutalo wakati. Omusajja gwe bayita Nuaym ibn Mas'ud al-Ashja'i yali musajja ava oba Ghatfan, yasiramuka mu lutalo olwo, yali mu ggye ly'aba Ghatfan. Yasiramuka nga teri ategedde, najja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asala oluwonko, najja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba, ya Rasulallah, nzize kusiramuka mu lutalo wakati. Bw'asiramuka amugamba, ya Rasulallah, nina kyonna kye nsobola okukolawo, ku lutalo luno. Nabbi amugamba, ng'oli musajja omu oyinza kukolawo ki? Naye amugamba, alharbu khida, olutalo buba bukodyo. Lwoba olinayo akakodyo konna k'osobola okutugamba oba okutuleetera akanaatujja mu mbeera eno, nkukkiriza kakole. Omusajja ono yali omu ku basajja abamanyifu. Kye yakola, Nabbi bw'amukkiriza yagenda mu Banu Quraidha. Banu Quraidha eri mu Bayudaaya baali bakkiriza okutta borders. Agenda mu Banu Quraidha abagamba, mummanyi bulungi, kubanga yali amanyikiddwa, mummanyi bulungi n'enkolagana gye nina wakati wammwe nga Banu Quraidha, naye nzija obbawa amawulire agataliiko nfuufu, mugagenderere. Abagamba, bwe Banu Quraidha mwakoze ensonga ennene, ne muva mu basiraamu, ne mumenyawo endagaano wakati wammwe ne Muhammad, mwesigulidde ku ba Quraish n'aba Ghatfan abatabeera mu Madiina. Essaawa yonna bo baddayo ewaabwe, babalekere Muhammad n'abasiraamu babakole ekigeyi, babatte. Nze mbadde mbawa amagezi abasajja bali aba Quraish obutabaddukako n'aba Ghatfan, bwe baba bakkiriza mubayambe, mubawe passage, mubasabe abamu ku basajja baabwe abanene ab'ebitiibwa mu bantu baabwe, bababawe babeere n'ewammwe, mubeere nabo. Mugende mu ba Quraish mubasabeyo ab'ebitiibwa bajje, mugende mu ba Ghatfan mubasabeyo ab'ebitiibwa babeere eno. Ekyo nga mukikola lwaki? Ebeerenga tugite garanti tebajja bavaamu. Bwe banaabawo abasajja baabwe ab'ebitiibwa ne bajja eno, tebajja kusobola kudduka babaleke wano. Era bwe banaaba akudduka, tujja kusigaza bano ng'ennunuzi. Ago ge magezi ge mbawa. Abakurayidha, Ababanu Quraidha bagenda okuwulira nga ekiteeso ky'omusajja kituufu, kirimu eggumba. Abasajja balisi ba Madiina essaawa yonna batuddukako. Bwe batuddukako Muhammad tetumusobola. Era kye baakola, bwe yagendayo misana, obudde bwe buziba, omusajja y'omu ono Nuaym agenda mu Bakuraishi, agenda wa Abu Sufyan. Tebannategeera nti yasiramusi, teri yategedde nti yasiramusi. Agenda wa Abu Sufyan amugamba, Abu Sufyan, njagala okuwa amawulire gatwale nga ga nsonga. Mbadde mu basajja bali Abayudaaya Banu Quraidha, naye nsanze bateesa ebiteeso bizibu nnyo gye tuli. Okusooka beeteesezza nti tubawe abamu ku basajja baffe ab'ebitiibwa, bwe batubabawa babawambe babawe Muhammad abadde. Endagaano baagivuddeko gye baakoze naawe abatabudde. Bali Banu Quraidha bagambye tebajja kukkiriza kukolagana nammwe okuggyako nga mulina be mubawadde ab'ebitiibwa mu basajja bammwe, ate munaababawa babaddize Muhammad babadde, okulaga nti babadde bakoze ensobi okwegatta nammwe. Era n'avaawo n'agenda ne mu Bagatfaani banne n'abagamba kyekimu. Bali abasajja be muliko olowooza batuliko, bali ku byabwe, essaawa yonna bagenda tuddukako, batulekere omulabe. N'atabula kampu 3. Musajja ani? Omu yakasiramuka. Abasajja bali Banu Quraidha Abayudaaya okukakasa ekigambo ky'omusajja ono baatumayo delegation ewa Abu Sufyan. Ngende mugamba Abu Sufyan atufunira abasajja be ab'ebitiibwa babeere n'ewaffe.
abasajja bagenda okutuuka ewa Abu Sufyan, bamusaba abasajja, aga abasajja ddala omusajja amagule ge yatuwadde batuufu, abasajja baagala tujja mu bantu baffe babatte. Nagenda n'Abaghatafan nabo bwe baakola kyekimu, bagenda ne Banu Qurayza ne bagenda ne Quraysh, nga omusajja yabakoze eki, yabayiseemu, yabatabudde, agamba bano bali babavuddemu nabano bali yabavuddemu. Mu mbeera eyo kampuni zigwamu ensasa gesatu nga tekyali yeesiga ginnaayo. Abakuraishi tebeesiga Baghatafan, n'Abaghatafan tebeesiga bano, n'Ababanu Qurayza tebabakola ki, tebabeesiga. N'ebyo nga bikyagenda mu maaso, Khalid ibn al-Walid yali tannasiramuka. Baafuna akabwatwa ku Khandaq, ku trench, baasobola okusala ne bagenda saidi y'Abasiraamu. Waliwo paati gye baali batasimye bulungi, baasobola okusala n'ensolo zaabwe n'ejje ttonotono nga mulimu omusajja gwe bayita Amr ibn Wudd. Amr ibn Wudd yali musajja oba tumuyitaani nga ye kabode waabwe, musajja wa maanyi, wa kiwago, yali musajja mukulu naye nga buli omu amutya. Bwe basala ne bagenda saidi eri, ne bagenda ewali Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kubanga ekyali kigendererwa kyabwe kale waakiri bakube Nabbi batte oyo baddeyo. Ejje eddaala erina abalema, baagenda ne basiteginga ewa Nabbi ewali tenti ye, ne bamusalako. Naye nga waliwo n'Abasiraamu tebasobola kulumba direct. Bwe basala, Abasiraamu baatya nnyo, Nabbi yeekanga ejje lisaze, kye babadde batasuubira nti waliwo we wajja okusobola okukola ki. Amr ibn Wudd nga buli omu amumanyi, alangirira agamba, Muhammad, akakodyo ke mwatukoze tusobodde okukatebuka, tuli saidi yammwe. Man yubaris, ani avaayo anneŋŋange tulwane. Mu kaseera ako Ali ibn Abi Talib yasituka, gamba, ana ya Rasulallah, nzikiriza ngende. Nabbi amugamba, ijlis, wetuula, okyali mwana muto, oli muvubuka, oli musajja yali mukulu w'amaanyi, ono muvubuka. Omusajja akoowoola ogwokubiri, Abasiraamu ali avaayo anneŋŋange, era Ali n'asituka. Nabbi amuzzaawo, tuula. N'ogwokusatu Ali yasituka, Nabbi n'amugamba nti oba bw'otyo bw'osazeewo jangu. N'amuyita Ali radiyallahu anhu, n'amusiba ekitambaala kye, kitanda kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'akisiba Ali ku mutwe, n'amukwasa n'ekiso kye, so kya Nabbi n'akiwa Ali, n'amusabira edduwa, ayi Allah, Ali ono mutaase ku musajja oyo. Bagenda okutandika okulwana. Bwe balwana, Ali radiyallahu anhu yasobola okutta omusajja ono. Omusajja ono yali w'amaanyi, bwe yakuba ekiso kyayasaamu engabo ya Ali wakati, ekiso kimu ekiyasaamu engabo ya Ali, era ne kimukwata ne kimuteekako olubale ku kyenyi. Naye Allahu musta'an yasinga okumanya, mu mbeera eyo enfuufu yagira, Ali yasobola okutema omusajja ku nsingo, kubanga mu kulwanagana awo enfuufu yasituka. Bagenda okuwulira Allahu akbar, kampu zombi teziraba kiki kigenda mu maaso, balaba nfuufu. Bagenda okuwulira ekigambo Allahu akbar, baamanya nti Ali akoze eki, omusajja amusse, era haqqan ng'omusajja amusse. Omusajja bw'amutta, ejje lya Khalidi lyasobola okulwana n'Abasiraamu abamu. Mu kulwanagana okwo bakubiramu Saad ibn Mu'adh akasaale ku mukono, bamukuba akasaale ku mukono. Saad ibn Mu'adh yali giant, naye yali musajja w'amaanyi, muwanvu wa kiwago, nga bw'ayambala engoye tezimubuna bulungi. Era Aisha radiyallahu anha anyumya, agamba nti bwe nalaba Saad ibn Mu'adh ng'ayambadde ennyambala gye yali ayaddemu, ayambadde bagiyita dira, ekyambalo ky'olutalo, naye nga tekimubunye bulungi, emikono giri bweru, natya. Nagamba nti essaawa yonna omusajja ono bayinza omukola ekigambo, makulu yeesibako just wano, ebikono bibegabega biri bweru. Kati baakuba akasaale kasobola omukuba ku kibegabega ku lutalo olwo, kulwanagana kwa Khalid. Omusajja ono gwe basse Amr ibn Wudd, bali ejje ly'Abakuraishi lyadduka ne liddayo ne lisala. Naye olw'okuba yali w'amaanyi, wa kitiibwa ewaabwe,
batumira Nabi sallallahu alaihi wasallam delegation, mukkirize tubawe ssente mutuwe omulambo gwaffe ogwa Amr ibn Wud. Nabbi yabagamba ffe tetulya ssente mu mirambo, mubaddize omulambo gwabwe. So omusingo gwe oba omutango gwe baali baagala okusasula, Nabbi yagugaana, tetulya ssente mu mirambo, obawo omulambo gwabwe guddeyo bagutwala. Ne batwala mayiti yaabwe. Ejje lya Khalid lye tulabye liri, waliwo incident mu lunaku olwo lyalemesa abasiraamu kubanga lyakampinga wali Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi teyasobola kusaala zuhuri ku lunaku olwo nebayitako, ate Nabbi waba tasadde baswaba tebasobola kusaala. Teyasaala zuhuri, teyasaala asiri, teyasaala magaribi. Obudde we bwaziba ejje lya Khalid ne liddayo. Riwaya ezimu zigamba esswala 2 Nabbi zamuyitako, riwaya endala zigamba esswala 4. Tasadde dhuhuri, asiri, magharibi, ejje lyabali lyaddayo obudde nga buzibya makulu saawa ya Isha. Nabbi yawulira ennaku abasajja babalemesezza okusaala esswala 4, era yabakolimira, yasaba edduwa agamba nti Allah abasajja bano bakolimire, manauna an salati al-wusta, batulemesezza n'okusaala esswala ya wakati. Mu swala zonna yakoonako ya wakati eyaki eya asir, batulemesezza okusaala esswala ya asir, naye nga ne dhuhuri yamuyiseeko. Mu kiseera ekyo baali tebannafuna tteeka libalagira kusaala salatul khawf. Salatul khawf eba swala ya tugisaala mu lutalo. Tusabe Allah aleme tuleetera mbeera etusaaza salatul khawf, kubanga okusaala salatul khawf embeera eba ya bunkenke. Si lutalo actually, si lutalo lwokka, okutya kwonna muliba musiimye tujja gisaalamu omulundi ogujja, kubanga temusobola gitegeera birigambo. Osaka gisaala practically ffe eri we twali tukyasoma wansi nga tufuna sessions ezisaala practically omusomesa n'agibasaaza. So omulundi ogujja enkya inshallah Mungu anaaba tusobozesezza tujja kusaala mu salatul khawf, atuwaliriza olutalo luno tujja tumaliriza enkya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akolimidde abasajja bali babalemesezza okusaala esswala 4. Obudde bwe buziba alagira Bilaali yaziina. Bilaali n'ayaziina n'amugamba kima esswala, n'akima esswala ne basaala dhuhur. Kiro basaala swala ki? Dhuhur. N'amugamba ddamu okima esswala ne basaala asiri. Naye riwaya zigamba Nabbi yasaalanga esswala mu bukkakkamu obwa bulijjo nga tapapiriza ti obudde bwayise dda tukubirire dhuhuri tukubirire asiri. Yagisaala mu mbeera eza bulijjo. Esswala erakaze 4 ne bakima esswala ne basaala asiri, ne bakima esswala ne basaala magharibi, ne bakima esswala ne basaala isha. Mu kiseera eki incident yali nkulu. Oyinza okutuuka mu mbeera ezafeeka esswala 2-3 ne zikuyitako oba mwe tekibatuukangako. Eira oli mu lugendo, oba olina we bakutadde komera ng'eryo, oba oli mu mbeera etakukkiriza kusaala, oli under control bakufuga, oba oli mu bibuuzo abayisi tolina wogenda kukyamira, esswala 3 ne zikuyitako, oba kale 2 asiri ne magaribi ne zikuyitako. Asiri tewagisadde ne magaribi eyingiddewo muli mu isha. So ofunye ekyokukola wano, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaze kikyokola. Esswala zisaale naye ng'otandikira ku eyandibadde esooka, ozirattaba okusinziira ku oda yaazo. Bwotyo bw'otambula, Nabbi bwatyo bwe yazisaala. Yali incident nkulu era mwalimu ekyokuyiga. Mu mbeera eyo ng'abasajja bali bazeeyo, camps zimaze okutabuka 3. Nabbi waatumira omusajja oli Hudhaifa agenda mu kampu y'Abakuraishi, asangayo Abu Sufyan arangirira mujje, abagamba bannange amawulire mugawulire ge batuwadde. Abasajja ba Banu Qurayza batuvuddemu be twali tusuubira nti tugenda kukolagana nabo, n'Abagatfaani mubawulidde ebibafaamu, ate embeera mbi n'emmere etuweddeko, ensolo zaffe zikoze eki? Zinafuye, tezirina we zirya. Mbagamba nti
kubanga olutalo olwo lwalimu obunnyogovu bungi, kibuyaga n'empewo nga nnyingi. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Ahzab alina wayogerera za aya ya 9 ababikuddewo asobola okutusomera. Abu Sufyan ali mu jje lye, abagamba nti nze mbeera nga bwe njiraba olutalo lulabika tugenda tuleka wano, tweweemu ennaku endala ntono nnyo, waba nga tewali kikyukako, nga Banu Qurayza tebatudiddeemu ne Ghatafan tebazzeemu kwegatta naffe, nze ndi mumalirivu okuva wano nzireyo e Makka. Abanangoberera mwetegeke. Ebigambo ebyo Hudhaifa abiwulira. Hudhaifa bw'abiwulira addayo ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, amubuulira abasajja bye bakoze eki, byabadde bateesa. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Ahzab sura eno nabagamba eyogera nnyo ku lutalo luno. Allah agamba billahi minash shaitani rrajim, aya ey'omwenda, ya ayuha alladhina amanu, abanga bakkiriza, udhkuru ni'mata Allahi alaikum, mujjukire ekyengera mu mukyabawa. Kyengera ki? Irja'atkum junudun, mu lutalo olwo olwa Ahzab ejje eddene egatte bwe lyabalumba, fa arsalna alaihim rihan, nga temwina mulyetaasizaako, Allah n'abasindikira empewo, kibuyaga, eryo jje lya Mungu. Fa arsalna alaihim rihan, twabasindikamu kibuyaga ate nga nnyogoga, kubanga kibuyaga bwe yafuuwanga nga n'omuliro gwe bakumye okubuguma nga guzikira, kibuyaga yatwalanga n'obusiisira bwabwe n'ettenti zaabwe nabo ne bagwamu okutya. Kati Allah agamba nti ekyo nze nakibakolera, nze nasindika kibuyaga nga nnyogoga, n'atwala abantu bali n'abaseekamu okutya. Wa junudan lam tarawha, Allah agamba nabaweereza n'ejje mmwe lye mutaalaba. Kigamba mu lutalo luno Allah subhanahu wa ta'ala yaweereza malayika ziyambeko abasiraamu. Agamba nti wa kana Allahu bima ta'maluna basira. So mu lutalo lwa Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala bwati bwalumaliriza, yalumaliriza nampewo n'okuteeka okutya mu mitima gy'abasajja bali, ejje ery'omutwalo omulamba, kubanga bajja mutwalo, ogatteko n'Ababanu Qurayza Abayudaaya abaali basazeewo okwegatta nabo, Allah n'alidifeatinga bwomu. Era ennaku ntono nnyo Abu Sufyan yalangirira, benazze nabo benninako obuyinza, nze nzizeeyo e Makka, abali already okungoberera mujje tugende. Olutalo bwe lutyo ne luggwa, nga baalwanyeemu katono, bali ejje lya Khalid twalirabye lyattayo abasiraamu babale. Era mu kuddayo abasiraamu bagenda boogera ebigambo bino, alhamdulillahi wahda nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazaba al-ahzaba wahda. Ebigambo bye bagenda nga boogera basahaba, beebaza Mungu, alhamdulillahi wahda, twebaza Mungu tumutendereza ali omu. Nasara abdahu, yeyeke yasobola okutaasa omuddu we bategeeza Nabi Muhammad, kubanga ejje lya Khalid lyali lisazeeko nga lyagala mutta. Nasara abdahu, yataasa omuddu we, nabo abasiraamu. Wa a'azza jundahu, ejje lye ne livaayo nga ly'amaanyi, lye liwanguzi eri abasiraamu. Wa hazaba al-ahzaba wahdahu, amagye amagatte yagawangula oku nakubasindikira mpewo na bunnyogovu. So Ghazwatul Khandaq yatwala omwezi mulamba nga bwe tugambye, gwali mwezi gwa bunkenke gwa kutya ng'embeera bwe tugirabye. Olaba Nabbi atuuka okwagala okukola peace n'abasajja bali, baswahaba be baakigaana. So olutalo ne lubeera nga bwe lutyo bwe luwedde olw'e Khandaq. Naye lugenda kugobererwa incident endala ennene gye tugenda okukoonako enkya inshallah. Nabbi agenda okulumba Banu Qurayza Abayudaaya abaamuliddemu olukwe, anti bano bagenze Ghatafan n'aba Quraysh n'abalala n'Ababanu Nadir bagenze, naye baali tebanagenda ka point ketakonyeeko. Omusajja oli yali akulira Banu Nadir, ani akyamujjukira erinnya, bamuyita Huyay ibn al-Akhtab, naye mu Yudaaya, naye yakulira Banu Nadir. Yakkiriza asigale eri mu Banu Qurayza okulaga nti tebajja bakola ki,
bavaamu. Ye n'abamu ku banene baagenda mu Banu Qurayza. Kati bano we baagenda bo baasigalayo eri. So tugenda kulaba nkya inshallah Mungu anaatutusizaayo kiki nabbi kyagenda okukolera ba Banu Qurayza mu kulya olukwe mu basiraamu. Tugenda kulaba kiyita ijla'u oba abamu baluyita na ghazwatu Banu Qurayza, ku lutalo lw'abasiraamu ne ba Banu Qurayza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam wagenda okubasalayo. Meanwhile omusajja ono gwe bakubye akasaale Saad bin Mu'adh kamuyisa bubi najjamu obulwadde, era obulwadde bwamulumira ebbanga. Nabbi sallam yagendangayo okumukyalira amulabeko ku bulwadde n'okumusabira edduwa, kubanga kiwundu kyali kinene ate nga kivaamu omusaayi, baakuba musuwa. Obulwadde bwamulwako naye oluvannyuma agenda kufa nga bwe tujja okulaba, naye agenda kufa kubanga yasaba edduwa. Saad bin Mu'adh bamukuba akasaale, yasaba edduwa n'agamba Allah, mbadde nkusaba oleme kunzita okutuusa nga mmaze okulaba ekigenda okugwa ku Banu Qurayza. Bali ababaliddemu olukwe, jjukira nabbi nga tannajja Madiina, aba Awusi n'aba Khazraj baali bakolagana n'Abayudaaya nga balina enkolagana zaabwe. Kati we babasindikayo bagende bogere nabo ne bagaana, uno bamukubye n'akasaale, yategeera ndowooza n'okufa agenda kufa, yasaba edduwa, Allah nkwadde nkusaba oleme kunzita okutuusa nga mmaze okulaba ekigenda okutuuka ku Banu Qurayza. So kye tujja okulaba ekya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.